amawulire agakagwawo era nga gano tegalinda kimaze buterevu okukakasibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine agaaniddwa okugenda e Mityana. Bino byonna bimaze okubeera nga bikakasibwa okusinziira ku bigenda maaso ampuliriza. Saagala weerabire yabadde atalaga ebitundu eby'ebusoga. Ono yalemeseddwa okgenda mu bitundu ebyeyiganga era n'ebitundu ono byalambuddemu abantu n'okubalalize ezasoose ebisaawe byali yategeeraganako ne Electoral Commission byagenda okubira mu kampeyini abasajja babimugobyemu. Kati mpuliriza olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde okutandika okuba kampeyini oba okukola raleze mu bitundu ebya Buganda era ng'ono abadde wa ddembe era abadde yamala dde okuteekateeka entambula ze zonna era ng'ono yamala dde okukkanya ne Electoral Commission ku kisaawe eky'Emityana ku ssaza ground. Kakati nno nga ono wano wagenda okuba amakanda okunyonyola bannamityana lwaki azze okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda. Kati mpuliriza olunaku olwaleero kimaze okukakasibwa nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tanaba kubeera nga atuuka mu kibuga Mityana, wabula ekiri e Mityana mu kibuga kisa kinegula. Abasirikale abawanvu n'abampi, ab'amagye, abapoliisi, abambadde ebyambalo ebya kitaka nga boolaba, abambadde ebya bbulaaka, abambadde ebyamadowadowa, abalina enkofiira eza rawundi, abalina enkofiira eza topi, abataddeko masiki, abataddeko kasolo okutondya, bonna bali mu kibuga Mityana okulaba nga Mwami Kyagulanyi tasala kubo lingira mu kibuga Mityana. Kati wuliriza nga boolaba amasimu gafuusa amasimu nga bano bambadde biherementi order zina gye ziva ezibagamba temugeza ne mukkiriza okubeera nga atuuka mu kibuga Mityana. Nkutegeezeza nti ono akakiiko k'ebyokulonda akakulwa Engineer Simon Byabakama ono nga Dr. Mulambirira yavaawo n'ategeeza Mwami Kyagulanyi nti okakasiddwa Mityana ku ssaza gy'ogenda okubalaaleyo esookera ddala mu Buganda. Wabula amawulire g'enfuna galaga nti Mwami Kyagulanyi bamaze okubeera nga bamulemesa wenjogerya essaawa zino okubeera nga agenda okubalaaleyo mu kibuga Mityana. Kaakati ono abasajja bagamba tebagenda kumukkiriza kubalaaleyo yonna mu kibuga Mityana. Era ono amawulire getufunako gongera okukakasa nga galaga bamusindise mu kitundu mayiro 6 okuva Mityana mu tawuni eyo yewali ekisaawe kye bamuwadde mwagenda okubira laale. Nkutegeezezza bukyatandika kubeera nga akuba kampeyini takubirangako laale yonna mu kisaawe kiri mu tawuni, wabula bano balwana okulaba nga bamugoba mu tawuni ne bamusindika mu bisaawe eby'omu byalo wansi ddala. Nkutegeezezza Mityana ku ssaza omusajja bamuganye bakakasizza bamuwadde ekisaawe ekirala wabula mayiro ziri 6 okuva mu kibuga Mityana. Kakati nno atanaba kubeera nga otwegattako oba nga otweyungako nja kukusaba n'obwombefu osubscribinge ku mukutu gwaffe guno ogw'omuntu wa wansi. Guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda. Live zonna mbasaba mubeerewo muzirabe kubanga naffe tuzibatuusaako nga bwe ziba zitambudde. Era bino byonna tugenda bibatuusaako okuva olwaleero Mwami Kyagulanyi ng'atandise okutalaga Buganda olunaku olwaleero. Ngenda kukulaga okuva lwasimbula mpaka lwanamaliza olunaku leero. Kati nkusaba video soko ogimpere ekigalo etalaage ensi yonna. Kansooke nkuwe katambi kano ampuliriza. Akatambi kano nkusaba okawulirize. Bingi byogenda okumisinga bw'otawulira akatambi kano. Lwaki nkakuwadde ngenda kukubulira nga tetukavuddemu. Okusinziira ku nteekateeka yakkanyizibwako n'akakiiko k'ebyokulonda akwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera, Kyagulanyi Ssentamu Robert enkya ku Mande lwatandika okutalaga ebitundu bya Buganda ebimu ng'asookera Mityana. Akafuba akabaddemu abakulira ebyokwerinda e Mityana nga bakulembeddwamu amyuka omubaka wa Pulezidenti Mityana Prose Mwanjuzi n'abakulira NUP mu kitundu kino kasoose kubamu kukubagana mpawa olwa RDC okukyusa enteekateeka n'ekifo ekyakkanyiziddwako. Bannanuupu abakulembeddwamu omubaka wa Busujju David Kalwanga bagamba nti pulezidenti waabwe abadde wakukuba lukuŋŋaana ku kisaawe ky'essaza Ssingo mu kibuga Mityana abakulira ebyokwerinda kye baaganye. Batuwadde ebbaluwa entongole nga batugamba nti batuganye ku ssaza ne batusindika ku kisaawe ekyebusuubizi ziri mayiro nga 6 okuva mu kibuga mu kasagadi g'ekibuga naye tujja kugendayo. Gamaze nti kituyisiza bulungi kubanga program gye twali tulina badde endala naye okusinziira ku security program gye tuwadde eri contrary n'ekyo kitwali tukkiriza. Naye tugamba ekintu kimu, Mwami Kyagulanyi ne bw'omukweka luddawa ajja kutuuka w'alina okusinkana abantu. For security reasons tetugenda kukola mmwe ekibasanyusa mmwe, tetugenda kugamba nti tukole mmwe ekinaabasanyusa naye nga kinyigiriza abalala. Okitegeera nawe okimanyi bulungi. Tojja kugamba
twagala tukole ekintu nga kiri favorable to everyone. Mu nteekateeka eno Kyagulanyi wakugulawo ne ofiisi y'ekibiina enaakwanaganya kampeyini ze mu Buganda wabula nga kinamyuka RDC akiganye ekyongedde okutabula ba NUP. Bavudde Kampala, Masaka, Busoga bajje bawoganye muno n'ebipiki byabwe. That one we are not going to allow. Naye bannayuganda njira bakakasa nti kyonna kikiri President Kyagulanyi agenda kutongoza kampeyini ze mu Buganda region olunaku lwa bbalaza. Mujje mubeere bangi. Naye obuzibu bwe tulina baganda baffe aba security balemereddwa okukolera mu ango gye balina okukoleramu ne bakolera ku kibiina. Naye ffe tekisinaako buzibu. Baba balaba mu kulagi mu kukola kukigattako oba kyekisobola ku Kyagulanyi oyaye kukifuuka. Abakulembeze ba NUP Mityana bagamba nti Kyagulanyi okutongereza kaweefube we wa Buganda ewaabwe kibassa ku ssa lya mwanjo. Twagala President agere mu kyalo alabe embeera y'abantu baffe mu kyalo nga bweri. Ogezere kuba erigenda ebusuubiza eriyo ne Teachers Training College enamba yerusuubira erigenda okuteekebwa ku mutendera gwa university naye kuba erigendayo lya ttaka lya nfuufu. Ebbanga lina tubaye tuyayaana nga twagala President ajjeko Mityana. Naye omukisa gwe tufunye nti agenda kutongoleza wano kampeyini ze mu Buganda. Kitegeeza ki? Ekyo baba bamaze okutongoza Mityana nga mmekka ya NUP. Mityana alimu constituency 5 omuli Mityana South, Mityana North, Busujju, ekibuga Mityana n'ekifo ky'omubaka omukyala nga NUP erinako basatu DP kimu ne NRM kimu. Mu kalulu ka 2021 Mityana alimu abalonzi 17,000 mu kakaaga 29. Kyagulanyi Ssentamu yawangulayo n'obululu 7,295 bye bitundu 6,278. Akalulu akaggwa President Kyagulanyi Ssentamu yawangula mu bitundu eby'Emityana n'ebitundu 64 n'obutundutundu 78 ku buli 100. Kaakati era ono yasobola okubeera nga afunayo ababaka ba Parliament basatu balambirira. NRM yafuna omu ne DP nefuna omubaka omu, be babaka 5 abali awo mu Mityana. Wabula bwe bafuna ababaka bano bonna abasatu aba NUP, kaakati omu Joyce Baagala Honorable n'atulyamu olukwe n'ayingira ku kikosi kiri ekyabali abasajja ba Mathias Mpuuga era ogenda kakkana ng'abantu betubadde tulinayo abasatu Emityana tusigaza abantu 2 abali credible. Era ono teyazemu na kubeera ng'afuna kaadi olw'emivuyo gye yakola n'okubeera nga ekibiina yakiryamu olukwe. Kati nga bw'owulidde Mwami Kyagulanyi asindikiddwa mu kisaawe ekyebusuubizi wabula nga wano waliwo mayiro 6 okuva mu kibuga Mityana. RDC omukyalo ono akakasizza nti Mwami Kyagulanyi tebayinza kumukkiriza kuggulawo offices eza National Unity Platform mu kibuga Mityana. Mbwe abantu bave Kampala, abantu bave Masaka bajje babawoganira n'ebipikipiki. That one we cannot allow. Nga weebuuza nti Mityana yonna akakasa obudde busibanga Mityana nsirifu era ki ekirobera oba ekiremesa Mwami Kyagulanyi okuggulawo ekitebe oba olyawo eky'Abannayuganda. NUP kibiina kiri mu mateeka kyawandiisibwa era mu ggwanga Uganda tekiri mu bumenyi bw'amateeka wabula activities zaakyo bwe ziba nga zinaakolebwa lwaki zo ziremesebwa ate ebibiina ebirala nebeera nga activities zaabyo tewali abiremesa. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo ku bantu bano entya gye batiddemu okukankana kwe bakankana, entegetege zibafamba, empale zibalebera. Buli lwe balaba kuba Kyagulanyi ng'atuuse mu kitundu bano bonna bateeka emikira emabega era bano batandika okubeera nga emitima gibasula ku mutwe nga baabulira ow'olugambo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso tetuyinza kubeera nga tusirika busirisi ne tugaana okubeera nga tubyogerako yadde bikonda eminga. Kansooke nkole mu bwe nti era nkomawo ebigambo twongere biseetula naye nga okitegedde Mwami Kyagulanyi amaze okugobwa Emityana mu kibuga musajja wattu. Kaakati ono ayolekedde busuubizi nkutegeezezza bukyatandika okubeera nga akubalaale takubanga kolaale mu kibuga kyonna, buli kibuga bakimugobamu era nga bwe gutyo bwe gugenda okubeera ne mu kibuga Masaka nkukakasa recreation ground gye bali bagenda okubeeramu nkukakasa bayinza obutagibawa. Linda ojja kubeera ng'owulira ebigambo. Kankole bwe nti era nkomawo. It's a breaking sad news. Ekyo kikazi kimula kyasaamiridde ng'akagige mu RDC ky'Emityana kiganye venue yaffe eyakanyizibwako n'akakiiko k'ebyokulonda wetubadde tulina okubeera ne laale yaffe enkya ku ssaza Emityana ku kisaawe ne kitusindika ku kisaawe ekirala simanyi bayita obusuubizi emmayiro 6 okuva mu kibuga Mityana ne kitusindika eyo mu kyalo ekyo kyolaba kiwalumba ezaaya. Ekyokubiri
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enkyabadde alina okugula office egenda okwasaganya campaign ze mu bitundu bya Buganda nga office oba headquarter ebadde ina kubeera Mityana. Sebe ekyo ekikazi ekiganye nikigambo tetujja kukkiriza baverisi bavudde Masaka bavudde Luddawa bajje basibe nga batwasamira mu tawuni batulekanyiza ebipichipichi byabwe n'ebintu byabwe tetujja bikkiriza. Imagine gwani agaana otuko gambo temujja bikkiriza mwenga bani mubaba lekanyiza kicho ito balekanyiza kyagamba ekyo kibuga Mityana twali bakoleramu balina birekana temuli batunda bidongo temuli batunda bisidi temuli mu bocha holding abasiba nga bawagala bimwa ekyane ggulo bonga tabagobangamu kibuga kyagobamu abantu mwabagenda okusiba nga babalekani agambe babangambe tetulina byakola mulunasanga mu kibuga nga tulekana atuisenga bo kati abalala bana jana mu kibuga genda baganamu embwezo zitulinako fitina nefutwa n'ensaalwa neye kutuba kakasa nti yonna gye mugendo tuteeka ab'Emityana namba kakasa yonna gye banate komba omukulembeze waffe mugendeeyo mu bungi muswaze ekisiraani ekyo mugendeeyo mu bungi muswaze ekisiraani ekyo kituuka okwejjusa kigambe nga wano twabatadde kumpi ku mayiro 6 singa twabatadde busujju eri emaanyi kugombolola naye ne bwe kikwata nekitwala ebbanda yonna mugendeeyo tulina okuprovinga abayekera bano nti ekiseera kyabwe kiweddeko tebalina kyonna kyebayinza kukola kutustopinga kukola kyonna kye tulina kukola mu nsi yaffe. Lwaki beefuula ensi nti yaabwe tugenda okusalawo okugaana ofiisi zaffe okubeera mu kibuga Mityana ng'agaana ngali mwe tujja bikkiriza mwe baani tutadde mu makaago tutadde wa kitaawo tutadde Luddawa gy'ogamba tojja bikkiriza. Ebyo ebisiraani mu binoonyerezeeko amaka gaabyo munoonyereze ku famire zaabyo munoonyeze ku byana byabyo munoonyeze ku bizadde byabyo ebibizaala tulina okubirikodinga tulina okubiteeka on record bijja kusasula byonna byebikola. Musigaze emyezi egi byonna ebyekisumbi byemukola musigaze emyezi 2 gyokka kikazi gwenze kubuulira amazima just mukinoonyerezeeko mutufune famire yaakyo n'ebikikwatako tugenda birikodinga mujja kubisasulira. Kati wuliriza ebyongo bitadde ku mabbali obunkenke bwongedde okweyongera. Wuliriza nnyo wano obunkenke bweyongedde mu kibiina munda ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nga kino kyamala dde okubeera nga kigaba kaadi era bano bavaayo ne bategeeza oyo yenna anaabanga tamatidde wateekebwawo akakiiko ak'okukompulayiningiramu ensonga ezo omuntu yenna anaaba tamatidde. Kati wuliriza abantu bangi abaaganye okuddayo mu kakiiko kano okubeera nga balaga obutali bumativu kuno nga kuliko omukyala Joyce Baagala Ntwatwa ow'Emityana era nga kuno kuliko omusajja amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona akali amaggwa Beppo n'abalala abaaganye okuddayo okubeera nga beekubira enduulu n'okubeera nga bannyonnyolwa lwaki baagudde ate nga basuubira be bandibadde bakwata bendera eza NUP. Kati wuliriza bano bonna abaagudde abataasobodde okubeera nga baddayo mu kibiina okulaga obutali bumativu ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ebyavudde mu kalulu ako tebaabikkiriza ebyavudde mu kamyufu baagambye mbu baabasosodde wabula nga ate bano bakimanya butereevu nnyo nti tugenda mu kamyufu sigenzeemu nzekka ndimu n'abantu abalala bwe tugenda okuvuganya nga kino kitegeeza nti ekibiina ku mwenna oba muli 8 oba muli 10 oba 3 oba 2 kyagalako omu naye singa okubeera nga kikwewunyisa bano bonna abaasuuliddwa abasinga bali mu mawulire gye boogerera Alani Ssewanyana Medard Lubega Sseggona akali amaggwa Joyce Baagala Ntwatwa Beppo n'abalala wabula nga kino gy'emitwe 3 ate egikulembedde okubeera nga gitambuza propaganda oba muyite propaganda n'oba olyawo n'okutatana erinnya ery'ekibiina nga bagenda bakijjonkera. Kaakati nno bano basazeewo kujja kubwanira munigina bo nga bo mbu bavuganye n'oyo anaabakwasiddwa bendera eya National Unity Platform. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abantu bangi abazze nga bakubagana empower omuli abo abasajja ba NRM propagandists kussa n'abantu abo abatali ba NRM naye nga buli omu ebintu abirabanga bwalaba. Kati wuliriza njagala olabe omusajja ono omusajja mujjonkezi nnyo era nnyinza okugamba y'omu ku bantu abatayagalira ddala NUP ne President Kyagulanyi Ssentamu kubanga ono asasulwa ssente okuva mu NRM munda mu kibiina ekya Mwami Museveni era ono akola ku TV ya Mwami Museveni oba eya gavumenti wadde nga bagamba nti TV eno ya muntu buntu. Kati empuliriza bulungi njagala nkulaga bwino njagala ulye ebigambo bino abo bonna abasamwasamwa n'ebigambo ku ngeri NUP gye yagabyemu kaadi. Omusajja ono si wa NUP tajjagalangako
era kigambibwa y'omu kubaavirako n'okusibya bacomrades okuli Edi Mutwe, okuli Akireewo, okuli General Gaddafi, okuli Simaati n'abalala ng'oggyeko ebya parade. Bano bonna benkugamba abaatwalibwa e Masaka mu kkooti e Masaka, bonna nga bali e Masaka mu kkooti, kigambibwa mbu ono y'omu ku bantu abaabasibisa. Wabula olwaleero njagala owulize akatambi kano n'obuwombeefu n'obwegendereza. Omusajja ono si wa NRM, si wa NUP, naye olaba ensonga nga zino ensi yandikyuka. Tukiridde nze ndowooza National Unity Platform tugireke ekola ebintu byayo nga bweteekeddwa okubikola yo bwekkiriza bwe biteekeddwa okutambula. Tetugipimira nnyo nga kugamba nti Bobi Wine alina kuliwaadi nga be yali nabo mu ati. Atasaanidde abe nga takoze eki, tasaanidde, asaanidde akole ki, aweebwa omukisa akole, okitegeera. So Rain bw'omutunuulira n'ogeraageranya ne Nasoro Eugenia ogulwadde teyali wa DP yafuna obululu kumpi omutwalo mulamu, yafuna obululu omutwalo mulamu, kitegeeza apafominga bulungi newankubadde yaliko wanuupu nga waki nga w'amaanyi. Olwaleero we mufuna omukisa nga azze ng'afuuse wa National Unity Platform ng'ayina n'obululu kwatandikira, ng'ayina experience by'obufuzi, ng'ayina ne backing ez'enjawulo esobola okumubackinga, then astanding a chance okubeera better candidate than Rain. Bw'otamanyiiko nti oba yali yeesimbyeko ku bwakansala n'akola bw'ati ne bw'ati, okitegeera. So kati awo osobola okukkiriza nti at least osobola okukkiriza nti choice yaabwe yabadde better. Bw'otunuulira incumbent eyabaddewo amazima gali nti ne bwe bagambye beekuŋŋaanye bajje ku kitebe wazza abalema 16, wazza abantu 16, okitegeera nga bazze kwekalakaasa nti incumbent bandimuddiza kale. Mulimu abantu besijja kukkiriza kutugamba musimanya ground yansabye, okitegeera njabba kuba nabo kubi bikondi. So kakati otunuulira choice yabe ya Nasoro Eugenia, it is a better choice, yabadde better choice okusinga kuti osinga ku Rain, okitegeera. Flavia ne gwe yabadde yesimbyeko simumanyi nnyo, okitegeera. Saaze kati awo sijja kukola ki, sijja kugendawo. Big Eye Kasolo kati gwe bw'obeera gwe ng'oyina Big Eye, ng'oyina ne Zambali, ng'oyina n'abalala nga bwe bakola ki. Kale katugeraageranyeko abo ababiri abadde mu ffe, Big Eye ne Zambali. Olwaleero Zambali yaliko omukozi wa CBS FM, okitegeera. Zambali bw'otunuulira olugendo lwe mu kujja ng'akola luli institutionalized, nti akoleddengako mu institutions ez'enjawulo zisobola okuba nga za media ne the discipline that is required, kitegeeza ye abagikola ki, abagirina, okitegeera. The level ya discipline eyeetaagisa mu kintu ekyaba olwedde agikola ki, agirina. Then n'amala najja n'aba nga hostinga show emu kuzibadde kuzisinga okubeera ez'amaanyi mu kutemaatema ensonga ez'ebyobufuzi, n'akola emikwano ku bannabyabufuzi ab'enjawulo, n'aba nga at least alina kyasobola okupiikinga here and there, okitegeera. Then n'akeera ku makya n'agamba nti ayagala kujja mu byabufuzi. Mu comparing ku Big Eye for example, yaliko omuyimbi, okitegeera, naye awo kawo oyinza omutracingira. Kwanza abayimbi bangi abasinga bw'omubuuza as omuyimbi, kampani yo baali bagiyita batya, yali mpandiise, structure zayo zaali zitambula zitya, nga tasambulirangako mu kintu kiri systemized, okitegeera. Kitegeeza the experience esobola okuba atikola kinga teriiwo. Bwe tutuuka ku level of communication, singa Zambali alina kyabadde ayagala okucommunicatinga nga ne Big Eye alina kyayagala okucommunicatinga, ojja kulaba ng'era Zambali aba akola ki, aba asinga ku Big Eye. Ate nga mu parliament omuntu alina okubeera ng'ali able to communicate idea ye, so that abaako omulala gwagiguza abe ng'akola kinga atambula naye. Omubaka yenna nga tasobola kuyimirira ne expressinga idea ye, naba ng'asobola naawe okugikuguza n'ogitegeera, then kiba kikola ki, kiba tekigatto kitegeera. So Zambali muntu abadde mu communication mwakola ki, mwali era asobola okukola ki, asobola ocommunicating ekintu kitegeera. Era n'otulamu n'olaba ng'era Zambali asobola okuba ng'akola ki. Ekirala bwe tutuuka ku kya ground, Dr. Kwefu alina example gy'awadde, yakebera ogwasooka nga incumbent yakulembedde, ne kuddako Kaana Kambaata, ne kuddako ani, Zambali, okitegeera. Incumbent atuuka ekiseera amaanyi ge ne geesala, ne kiba nga Kaana Kambaata alina amaanyi. Zambali waba asobola okonvinsinga Kaana Kambaata aveemu amulekere, kuba bwe yavaamu yagamba alina Zambali,
kitegeeza akutte ground ye n'agikwata no n'agiteeka kwani kuzambali coalition ne baba gikoze amaze okulaga nti asobola n'osika omuntu n'amuzza ku side ye ne baba nga basobola okukola ki otambulire wamu ekitegeera kati oyo candidate ababbeto okusinga ku oli atalina kyakoze eki atalina kyasise nze ndowooza ne kadi ya zambali eba justified against Big Eye. Olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi ku musajja Mathias Mpuuga 5 eyagattako 10 ne lufuuka 6 ng'ennaku zino Masaka atandise okuddamu omuzeegwe gwe yatandika nagwo ogw'okujjonkera abakulembeze bonna abali mu NUP okutandikira ku mitendera gyonna okuva ddala Masaka egya Beesinga mpaka mu Kampala. Ono nga yeerabidde nti abantu baamala dde okubeera nga bamugwamu, baamala dde okubeera nga bamutegeera, baamala dde okubeera nga bamugoba, baamala dde okubeera nga bamukoowa. Jjukira kati ejjo nakoledde akatambi naye nkulaga bwe yabadde ku mukolo ogumu ng'ayogera, naye bwe yabadde ayogera eri mu background ng'owulira abantu bye boogera, ng'owulira bye bamuddamu nga bamulaga nti yaa byokola byonna oba byogera byonna twakutegeera dda oli musajja munyampi. Kaakati nno ng'abantu bwe baŋŋoola, bw'ayogera, bwe bamuvoola, bw'ayogera, bwe bamukiiya nga kitegeeza bino byonna byagenze maaso n'okuddamu okujjonkera ayagala kuddamu dusitula bupya. Jjukira nti ono twamukuba ntumuteeka ku ttaka omutwe ntuguyingiza mu ddala mu ttaka era ono kati yasibireyo kaabuwoko gy'apangira ensi akyalwanira kafooke akannyendo mukungwe era nga yono y'omu ku bavayo ne bategeeza ensi nti asazeewo okukola ekibiina yasooka kiyita Kisinde era mbu kino kyakulwanyisa Mwami Museveni bwe byatuuse kwosimbawo kuba pulezidenti yategeezeza mbu talina ssente era ono yasobodde okubeera nga yeesimbawo. Kati bano bonna baalowooza nti okumanejjinga ekibiina nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi ekintu kyakola kyangu nnyo nga beerabidde nti buli muntu abeerako kyasinga omulala. Kakati nno Mwami Kyagulanyi azimbye ebitebe ekitali kimu ebitali bibiri ate nga kyagenda maaso n'okuggulawo kitegeeza nti ekibiina kye kyesobola era ne bannayuganda buli bawulira omulanga gwonna basitukiramu ng'abatega ogw'ekyayi okuyambako ku NUP. Ekitali ku basajja bano nti balina abantu abasapootinga, omuntu abasapootinga ali omu ye gavumenti. Jjukira nti ono twali twamuggyako dda engalo naye nga twamuvaako era nga twamwerabira wabula ono mu kubeera nga anoonya relevance okudda okubeera mu bantu buli lwalabikako ayogera ku NUP, buli lwalabikako ayogera ku mukyala Florence Namayanja, buli lwalabikako ayogera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu kwalira emmere kwanywera cyayi ekyemisana ekyeggulo ku NUP. Omulamwa gw'ekibiina kye gwamulema okubuulira abantu buli walaga. Kaakati ate ababuulira bubi bwa NUP nga yerabidde nti abantu tebaagala bubi obwa NUP wabula baagala obulungi obw'ekibiina kye ekya ADF. Kaakati ng'ono omusajja ali awo, jjukira nti ono yabuvuddeko yagenda mu bitundu eby'eggulu era ono yalinya ne ku moroka waggulu ng'ayagalaga ensi nti azze teri muntu n'omu yamuwuubira. Bwe yagenda e Masaka okukola emikolo gye teri muntu n'omu yamuwuubira. Kati bino byonna bimuluma n'abeera ng'abigattagatta n'abuuza naye Kyagulanyi omusajja ono namukola ki? Omusajja ono lwaki ali bw'ati? Jjukira nti ono ayagala nnyo ebitiibwa naye ate ebitiibwa bye yalina abantu babimwambula mu mbeera yonna. Wuliriza ebigambo bye bino. Mpuuga wazzeemu ojjonkera wafunye amaanyi kati oyogera akasente balayika bakakuwadde ojjonkera. Abeeyita abagezi kye tukyabuuza ki ekibalemezza ku opposition mu abagezi? Mathematics kyali awo, calculation ki eyabalimu, in fact problem ki eyabalimu okusolovinga ebajja side eno eri gye banyigiriza ne mudda side eri abanyigiriza. Kale ki ekyabalema mu abagezi era abategeevu okuva side eno ey'okubanga muvuganya buvuganya oba muwakanya oli ali mu buyinza mwe okubuuka akajji oba okubotola akajji ne mudda mu buyinza abagezi. Era njagala otubuulire gwe musajja gwe bukyanga oyingira olugendo olwakuyamba okuyingira parliament wali obeddeko mu kibiina ky'ebyobufuzi ekimu okumala emyaka 5 wali okibaddemu. Mwe bwe twasanga mukwatagana kuba mu kujja wajjira mu ssuubi 2011 ewe ekitibwa Mulwanya Mulise Mogere ne mumwefuulira ne mudduka mwekyo ekisinde mwaddukayo 2016 nojjira mwene ali mu go forward eyambabazi
Okitegedde 221 wabadde mu National Unity Platform gw'omugezi awuunyeera obuwuunyeezi mpuuga mb'omugezi mu kibiina kya National Unity Platform 226 oyagala kugira mu kibiina kya ADF simanyi DF so ekibiina ky'omutisse eddugga ekikyo tobeerangako muntu omwesimbu bukyangu oyingira bya bukulembeze bya ggwanga tobeerangako mwesimbu evo owuunyeera buwuunyeezi ova eno dderi amagezi go gakulangira kubanga totuula singa wali mukazi singa ndowooza abasajja bakakuzaalamu abaana balinga 10 kuba gwomu ku benziba ba politikisi oyendeguza mu kino ekibiina n'oyendeguza mu kiri n'oyendeguza mu kino n'oyendeguza mu kiri temuyina mugongo era ani yabagamba nti mmwe abataagala Museveni mmwe mwalina okutukulemera nti mwe mutubeere mu maaso effe tube nga tubagobereranga kyana kyatwera ani yali yabibagamba ani yabibagamba ffenna tuli mu bwavu tuli mu kulwanyisa bwavu tubeegaseeko tulwanyise obwavu ate mwe mugamba nti amwe temumanyi ngeri gyakulwanyisaamu bwavu mmwe mudde emabega abagezi tokolangako wadde ekibiina ky'ebyobufuzi lw'osoosa okukikola kiremeddwa n'okuzimbawo omuntu anaavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ekyokubiri bwe tubanga ffeno mu National Unity Platform bakama baffe bavetinga bubi gwe ADF diro ali evetinze tolina kibiina kya byabufuzi abagezi bwe mutugamba abagezi bwaki tembawandiisa mu bibiina byammwe abagezi abamu mwafuluma ne mugenda ate ne mutulekera yeena abagezi abalala ate nga mubalesse mu basiru mwali mutusubira obutawakanya abagezi bammwe mulina ebibiina by'abagezi mubatwali era mu abagezi kikyali kyabalemesa okukwataganira wamu okwejjako ekizibu kya Museveni ekitufu tubaddeko kati emyaka 4 abagezi abaawukana mu bwongo buli omu n'akwata wuwe mbw abagezi ng'oyongera okukabira ensimbi z'omuwi w'omusolo ezigenda mu maaso n'okutokomoka ezigenda mu maaso n'okuyiika ng'entungo eyiika zino nga zigabirwa abantu bonna abaliredde okulwanyisa mwami Kyagulanyi kutandikira ku mutendera gwonna mpaka ku mutendera gwonna ebibiina byonna ebiri mu ggwanga Uganda ebiri ku opposition ng'oggyeko NUP byonna byagulwa dda byonna byateekebwamu dda omusimbi wabula ng'omusimbi ogwabiteekebwamu omugaso gwagwo guli omugaso gumu kulwanyisa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kati ng'ensimbi eziyandiyambyeko eggwanga okukulaakulana ezandiyambyeko ensi okuzimba amasomero ng'essomero lino lyolaba essomero lino ly'abaana bato era lya primary bw'olaba omwana oba abaana abasomera mu ssomero lino n'otunula ne bwe basomera bwe wafaanana togaana kwewuunya ddala essomero lino oba olyawo lisobola litya okuvuganya n'amasomero nga Nakasero Primary School n'amasomero nga Kitante amasomero amayitirivu ennyo ag'ebbeeyi ag'akabi kaakati nno amasomero ago agali mu bibuga eby'enjawulo nga nago galiredde okuvuganya n'essomero lino lyolaba abaana basomera mu kiyumba oba ekiraasiruumu kyonna kya bisubi wansi kya miti bw'otunuulira ebinaabiro nga bw'olabaawo byonna bya bisanja bya mpagi baateekako biveeraveera bitundubaali embeera nga bw'ogiraba mbi nnyo kyokka nga na bano b'olaba bawa omusolo nga gwali mu Kampala nga gwali mu kibuga Masaka nga gwali e Bulaaya wabula saaviisi ez'abantu bano bambi ze zaabula olaba saaviisi zibula mu Kampala ezimala kaakati ate ebyalo nga bino era n'abasomesa abaana bano ebiseera ebisinga baba tebalina bisaanyizo biryawo bimala naye olw'okuba nti essomero libeera lya community abantu nga babamanyi mutabani wa gundi yasoma mutabani wa gundi yayitayoko tumuwasomese oyo ajja kusobola bwe bityo bwe bigenda maaso oba olyawo nga bayamba oba okusomesa abaana baffe mu mbeera bwetyo nga n'abasomesa tebali professional kati bino byonna bw'ojja obigattagatta mwami Museveni yavuddeyo n'ategeeza ensi nti ayagala bamwongera ekisanja kya myaka 5 ono ng'alayira mbw'atuukirize ebyo byonna byabadde tanaba kubeera nga atuukiriza ateeke mu nkola byonna byabadde tanaba kubeera nga ateeka mu nkola kaakati nno bw'otunuulira amasomero nga gano agafaanaganako bwe gati agakutte mu mbinabina n'oddamu n'olowooza ku myaka 40 mirambirira mwami Museveni gy'amaze mu ntebe n'oddamu n'ojjukira emyaka 5 kye kisanja kimu mwami Museveni kyasaba okutereeza n'okulongoosa ebyo ebadde bikyabulayo nga mu bibadde bikyabulayo amazzi amabi abantu banywa amazzi mu bitundu ebimu baganywa na nsolo amasannyalaze mu bitundu ebimu bagafuma lufumo
amazzi amalungi kugambye eri tegaliiyo, amasomero amalungi mu ggwanga Uganda matono, amalwaliro mu ggwanga Uganda tewali, enguudo zonna mbi. Ayagala emyaka 5 abitereeze byonna, buli kyolaba mbu ekyakyama. Lunaku lwa Mande nga bwe guli mu masomero amalala ne ku lya Kibirizi Co Primary School emisomo gitandise okukwajja. Lino lisangibwa mu Town Council y'Ekyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo. W'olaba batudde si kwejalabyamu nti basome ng'akawewo kabayitamu, wabula by'ebibiina by'abayizi eby'enkalakkalira. Essomero lino lyatandikibwawo abazadde mu kitundu kino mu 2006 nga bakooye okutindiza abaana baabwe ngenda esoba mu kilomita 5 okusobola okusanga essomero erisooka gye baasomeranga. Abaana baali bagatandise okugayala nti ate bwana buto bugenda eri wala bwe lyasembera wano okumpi, ate abaana ne bajumbira olwo balaba kati bangi kinyambyeko naye nga omukulembeze nti abaana bajumbidde okusoma kuba essomero liri kumpi. Kyokka mu mwaka gwa 2017 gavumenti yasalawo eryeddize n'ebasuubiza okulikulaakulanya era ng'eyita mu disitulikiti y'e Lwengo n'ebateerawo ebibiina wabinda 2 byokka. Okuva olwo abayizi beeyongerera ddala nga we twogerera bali 547 ate nga bonna tebayinza kujja mu bibiina ebibiri abakulu bye baabawa. Mu kupalappalanya bano baazimbawo ebibanda bino bye bassaako essanja n'obuziina bw'obutundubaali okusobozesa abayizi okukwazza emisomo. Bwe tudda mu bibiina ebyazimbibwa eno aba P7 ne P6 be bamu ku basomerayo kyokka nga bali mu kibiina kimu. Omusomesa John Bosco Kashagire ng'asomesa kya 7 atubuulidde nti kibatwalira obudde bungi mu bibiina kubanga buli omu ateekeddwa okulinda munnaamaliriza okufalaasira olwo naye alyoka abakire. Tubeera mu kilaasi nga ziri kilaasi 2 ate nga ziri mu ruumu ezo. Awo kiba kitegeeza nti olina kulinda omusomesa omu n'annyonnyola kilaasi emu kati bw'amala naawe n'onyonnyola kilaasi endala. Ekyo kitegeeza nti obudde bujja kuba nga bugenze oli wamaliriza okunyonnyola kilaasi emu naawe onyonyole kilaasi endala. When you are explaining to one class, the other class must be listening. So in case you utter some laughing words, you take the attention of the other class. So even if they are busy with their teacher, but if you say laughing word, they have to laugh also. They have to join the other class in laughing. Batubuulidde nti ebiseera bingi bakaluubirirwa okumalayo olukangagga lw'ebirina okusomesebwa. Ogenda kusanga n'osanga nti syllabus tewedde olw'okuba nti omusomesa omu aba asomesa nga gw'olinze amale. Nga tukyabuuza ebyakono ne gye nnava enkuba yatandise okutonnya era mu kaseera mpawe kaaga abayizi bonna abaabadde mu bibiina ebiwagiikirire baabyamuse ate ne bagenda okutaataaganya okusoma kw'abali mu bibiina ebizimbe. Essomero lyonna ligweredde mu kiraasi ezo 2 of which ekyo kitegeeza nti tewali kusomesa paka ng'enkuba ettonye omusana ne gwaka wano ne wakala kati ne badda mu kiraasi zaabwe naffe eri ne tufuna we tutandikira okusomesa. Naye kati essaawa zino siyinza kukulimba nti tuyinza kugenda mu kiraasi ne tusomesa. Nga bw'olaba akazimbe kaffe wano abaana babeeramu enkuba beekuba mu bitabo byabwe n'emmere nga bw'ogirabaawo era ebeeyonoonese embeera y'abaana. Akulira essomero lino Nicholas Mugambe agamba nti embeera eno ekosezza nnyo okusoma kw'abayizi nga kakube kutuula tebalina ntebe zimala ekiwaliriza abamu okusoma nga batudde ku ttaka. Abaana abamu batuula wansi, handwriting egaana, so embeera eyo nga bw'eri. Abazadde bo nga bo fena tuli kimu era ekibanda kyalabye babwera abaana mu basomera bye bakizimba naye nga bwomanyi nyingi zakati ya mbi sizoni zonna zaafa nolwedde abazadde talina kasente akokuyamba okuzimba ekizimbe ekisoboka. Naye mu mbeera ng'eno essomero lino eryali Kibirizi Co mwe liri olabye ddala nga omwana kujja buzi kusiibawo naye nga okusoma tajja kufuna. So tuwunzika ekigendererwa ky'okusomesa omwana afune literacy etandikirwako tuba tetukifunye.
amasomero ga gavumenti mangi agali mu mbeera ng'eno oba n'okusingawo kyokka nga kitono nnyo abakulu kye bakozeewo okugabbulula ekyongedde okunnyika ebyenjigiriza by'eggwanga kyokka nga n'aganaafa bulijjo bagatemera essubi. Kati njagala owulize ebigambo bino. Nabagamba ampuliriza nti emboozi teba nkadde. Okujjako ng'aginyumya yagikaddiya. Omusajja ono tumwetoolodde. Era omusajja ono abantu bamwogeddeko. Atali muntu omu, abatali bantu babiri. Era ng'ensonga lwaki omusajja ono atrendinze nnyo. N'abantu ne batuuka okubeera nga bamwogerako ekisusse kubanga kyakoze tekyasuubirwa. Omusajja ono byayogedde tebyamusuubirwa kubanga asobola okubeera nga abivaamu ku ddala lyaliko, ku maanyi g'alina, ku myaka gy'alina, ku buyivu bw'alina. Bingi ate byayogedde omusajja ono oba oliawo nga si birungi eri ekibiina ekya NUP. Era nkulaze mu ntandikwa ng'omusajja amugamba ozzeemu okujjonkera, otandise okujjonkera, tujja kukulagako bulazi obanga kyoyagala tokimanyi. Jjukira nti ono yavuddeyo n'ategeeza ensi agenda kwesimbawo bwa namunigina, agenda kwesimbawo bwa independent, ekibiina okuva kya mu makadi naye yakisuulawo, yakivaamu. Wuliriza bino ebigambo mukwano gwange ampuliriza. Omusajja Sseggona akali amaggwa ebigambo bibyayongera okubeera nga bimwonoonekera. Yawozanga ayamuke naye amazima matuufu ng'omusajja embeera gy'alimu eyoza lumonde. Jjukira nti ono abadde aweza emyaka 15 mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda ng'akiikirira, era mbu ono ng'aliyo eyo kulwanyisa Mwami Museveni amugye mu ntebe wabula myaka 2 kiganye. Empiki ze bazannye tuzimanye, ekiro bazannya wano, emisana ne bazannya wali, luli ne bazannya wali, luli ne bazannya wali. Kati bino byonna bwe bigattagatta NUP tekolagana na nkwezenge. NUP kye kibiina ekimu mu ggwanga Uganda ekimu ku ebyo ekirina intelligence esobola okumanya nti gundi ne gundi ne gundi bali ensimbi, gundi ne gundi ne gundi tebalyanga ku nsimbi, gundi ne gundi ne gundi ne gundi bali bwe bati. Eno ampuliriza tusobola okubeera nga tutegeera NUP nemanya ensolima kyomira mpuyi 2 abasajja bano abatasobola kubeera nga bekkusa. Kakati n'obutereevu njagala nsooke nkuzeera nkulageko ku bigambo bino omusajja ono byayogedde ku musajja ono Sseggona akali amaggwa. Oba oliawo ekitiibwa ekyaweebwanga, emizire gyamukubirwanga, byonna byamuyitanga ku mutwe, afundikidde ayozezza n'ayanika mu ttaka. Kati butereevu emboozi nga bwetaba nkadde. Video soko jimpeera ekigalo gwa tanayiwa kigalo ompya nkusaba osubscribinga obanga tunakubeera ng'osubscribinga. Kakati nolwo tugende mu maaso n'akatambi k'omusajja ono eyavuddeyo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana ne binyiiza abakulu. Njagala owuliriza omusajja ono. Ekikulu mu bino byonna nsaagala kutunuulira Medadi oyo muganda wange nyinza obutaba abantu kifaananyi kirungi, but he's one of the best MPs, one of the best lawyers. Abantu bayinza okuregulatinga kye baakoze. Nuupu oyinza obutaregulatinga naye Uganda ejja kuregulatinga. Owulidde? Nuupu eyinza obutaregulatinga naye Uganda ejja kuregulatinga, n'empulira agamba ya Uganda ya. Kakubuuza ekibuuzo. Kiki kye tugenda okumiisinga? Sseggona kyabadde ateeka mu nsonga z'eggwanga Uganda nga obutabaawo bwe Uganda tugenda kimiisinga. Njagala mbabuuza ekibuuzo gwe Ssemujjuŋŋanda, nga ssente ziweebwa Sseggona omuntu omu. Ekkalamojja abantu bafa 10+ buli mwaka nga bafa njala. Ssente eziweebwa Sseggona omuntu omu zisobola oliisa 10 olwo olufa buli mwaka. Yes, zisobola oluliisa ne luba bulungi nnyo baziwa omuntu omu Sseggona. Kati kiki tugenda okumiisinga kukube obutabaawo bwe? Nja Sseggona wano abadde akola bino. Mwe mulowooza okwogera oluzungu n'okugenda okusoma n'ofuna ekitiibwa looya mbukogenda okujja okutumanyiirira gweyita ow'omugaso. Ffe tulaba kiki kye mutugasizza ebbanga lye mubaddeyo, kubanga Sseggona tumutesitinzeeko. Naawe Ssemujjuŋŋanda tubasitesitinzeeko. Mumaze mu parliament emyaka 10+. 15 naye muyambye eki eggwanga? Kubanga eggwanga lyeyongera kuba bubi. Naye temwogera na ku misaala gye mufuna ku ggwanga eryavu bwe lityo
tunuulira buli kimu bwe kifa ebyobufuzi bye bijjudde ssente mu ggwanga kati gw'oŋŋamba nti tugenda kumiisinga obuyivu bwammwe mu ngeri ki obuyivu bwo bunnyambye ki okwogera oluzungu lwo kinnyambye eki ggwe n'okubeera looya kubanga ffe twakizuula nti ekizibu kya munnayuganda kiri ekyo Museveni bw'aba akyaliwo awo eno mu palamenti teriiyo makulu palamenti bukyanga ebaawo nga Museveni waali mbuulirayo amakulu nti palamenti yayamba bannayuganda wano mwemwe muyisa ebiteeka Museveni byakozesa kunyigiriza bannayuganda yemwe muyisa ssente Museveni zasaasaanya buli lunaku obuwumbi 3 gomanyi biliyoni 3 nga mwe muziyisizza mwe muziteekako emikono ne ziyita teziyita eyo nga gyemuli ebiteekateeka byonna ebinyigiriza bannayuganda bitandikireeyo mu palamenti sente zonna ze mugabana simanyi masannyalaze simanyi biki zonna simanyi ddwaliro ly'erubowa byonna biveeyo mu palamenti kati nga waliyo mmwe abayivu kati bannayuganda tugenda miisinga tutya Seggona soko ombuulire gwe Ssemoju soko okimbuulire nga omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja yamalayo ekisanja kimwe eyo mu palamenti najja n'atugamba eno tewali kiddako tekiriiyo bwe tuba tetwejjeeko Museveni ate Seggona gwe gw'oyagala okutusibako we yabadde yeemulugunya mbu tebamuwadde kaadi gye yabadde yeemulugunyiza yannyonnyodde ku NTV Nagalabya amawulire nga bagamba nti Seggona nategedde nti tebamuwadde kaadi bankubidde mu State House ne bagamba mbu waba tebamuwadde kaadi ajja independent kitegeeza ekizibu ky'abannayuganda ate Seggona kyakolagana nakyo kati tugenda kumiisinga tutya okuggyako nga muyina ddiiru zammwe ezoonoonese ze mwali mubala nga babatemyeko amagulu yemmwe bizibu bya Uganda ebyaddala obuyivu bwa Seggona munnayuganda abadde abufuniramu wa oba mulowooza tuli balalu tetutegeera ffe tutegeera bulungi tetuli bafala